naye bw'otanoonya magezi, if you don't look after knowledge, bw'otanoonya kumanya, if you cannot look after Katonda knowledge, akikugyamu ng'olaba. God can take it out of you. Oluganda lutuula. We get it? Oyinza okuba osabye omulimu, You may have asked for Katonda job, n'agukuwa, and God gives you n'otanoonya kumanya kwa and mulimu fail to ogwo, look for the knowledge of ne that gukuva mu ngalo job, ng'olaba, and you lose that job ne bakugoba ng'olaba, and chase you in the way kubanga ogaanye okweyongerako mu because you kumanya. fail to look for more knowledge. Kikwetaagisa We are entitled okunoonya okumanya, to look for more knowledge okuba n'amagezi. that we may have more wisdom. Mukama omulungi yebaze. Hallelujah. Lunziriremu tuwulire. Ngero 13:2. Otambulanga n'abantu ab'amagezi, naawe oliba n'amagezi. Naye munnaabwe Omuki ow'abasirusiru alibalagalwa. oli atambula n'ekibiina ky'abasiru But the companion of fools yagenda kubalagalwa. shall be destroyed. Emirembe gijja mugwako. Shall lose Buli peace. kiseera yagenda okuba mu Every katyabaga. time is in problems. Buli kaseera agenda Every kuba time is problems. mu maziga na kukungubaga. Crying and tears. Nsomera Ngero 18 Proverbs chapter 18 olunyi olwokuna. from verse 4. Katonda bine lwonna ne bw'olusoma. Okay, we can read through all. Ebigambo by'omu kamwa k'omuntu mazzi ga buziba. Oluzzi olw'amagezi mugga ogukulukuta. Luddemu bulungi. Ebigambo by'omu kamwa k'omuntu mazzi ga buziba. Mazzi ga buziba. Naye Oluzzi olw'amagezi mugga ogukulukuta. oluzzi olw'amagezi The spring of wisdom mugga ogukulukuta. is a flowing river. Kigambeko munno Tell your neighbor nti oluzzi olw'amagezi that the spring of mugga wisdom ogukulukuta. is a flowing river. Kitegeeza ki? What does it mean? Omuntu ow'amagezi A wise person tasobola kubeera kaddiba kali sitagganaanti. cannot be stagnant in life. Sitagganaanti mu Luganda kyeki? Kubeera nga kiriwa awo kyekwatira wamu. Kyekwatira wamu. Yes. Omuntu ow'amagezi A wise person, aba aliko gy'alaga, he has somewhere he's aba going. n'olugendo, He has a destiny kubanga mugga ogukulukuta because it's a river that flows. obwegombebwa That is being denied. si mazzi agabeera mu kifo kimu. Not a stagnant river Enswera ne zibiikira muli, that the fly can come. ensiri ne zizaalira muli. The mosquito Naye can lay amazzi eggs there. omuntu ow'amagezi But a wise person mugga ogukulukuta. is a flowing river. Kitegeeza ava mu kifo ng'adda mu kirala. It's from another level to Buli another kiseera level. bwe wamuleka si w'oli musanga, If you leave him today, you find him ogenda somewhere. musanga nga yeeyongeddeko. You find him somewhere far. Saba amagezi, Ask for wisdom. ojja kubanga weeyongerako buli You will kaseera. added something on your Ojja life. kubeera muntu atambula okuva mu kifo okugenda mu You will go kirala. from another level to another level. Obuweereza bwo bujja kutambula Your n'okuva mu kifo ministry okugenda will mu go kirala. from another level to another level. Obulimu bwo bujja kutambula nga Your bweyongerako. job will be progressing in life. Obufumbo bwo bujja kuba nga Your knowledge bweyongerako. will be established in Kubanga life. okubeera ow'amagezi Because you have wisdom. mugga ogukulukuta. It's a flowing river. Obufumbo bwo tebujja kubako Your kkomo. knowledge will not have limits. Bujja kujja kuba It bweyongerayo. will be increasing every Naye day. lw'oli bulw'amagezi, But if you lack wisdom, ensiri zijja kuzaalira the omwo. housefly will come Bwe against ziri them. kuluma, When they bite oliraba you, okwetakula, you find that something oliraba is, okwesuna, you will see that you're nga preaching yourself. ogenda kwesiŋŋaana, You find yourself, nga gwe n'omwami wo you mwesuna. and your husband are Ensiri contradicting anti zizaalidde omwo. because there are some spirits there. Ng'emyoyo giri wakati mu There are bufu. spirits within the marriage. Kubanga mwabulwa amagezi Because you lack wisdom okuva mu kifo okugenda mu to kirala. move from that level to another level. Weetaaga You amagezi need wisdom. okusobola okuva mu kifo, You to progress. okusobola okuyinza byonna. You to take a step. Nsomera Yakobo 3:13. James chapter 3 verse Mukama omulungi yebaze. 13. Ogenda kusobola bingi. We'll go through a lot. Bw'oba olina amagezi If you have wisdom, ogenda kugolesa. you shall manifest it. W'oli awo Wherever you are, bagenda kukulaba. it will, people will see. N'atalina magezi Even the foolish, abo bagenda mulaba. they will see that. Mukama omulungi yebazibwe. Amen. 13. Read from it, James chapter 3 verse 3. Ani alina amagezi okutegeera mu mmwe? Alegenga mu mpisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu. Yes, ani alina amagezi Who is wise n'okutegeera mu mmwe and understanding among you? alage But let him show mu mpisa ennungi. his big battles. Omuteeka amagezi yateekawo olutalo. A foolish is the one who gets Naye battles omuntu over. ow'amagezi But a wise person, kyakola ekyo what he does, n'akyoleza mu mpisa and he ennungi manifests in a good way, kyekimutunda, is what sells him, kyekimujja is waali, what brings him where he is, nekimwongerayo. and takes him to another Omuntu level. ow'amagezi A wise person, ojja kwesiŋŋana na baali nabo you find that in the be people that has, bamutunda, they're the one who are be selling him, bamuwaana. they're the one who are praising him. Yalabayo omwami I said, yawaana mukyala we olw'amagezi, who praise the wife because of her wisdom. bali ne bayayaana bamumutwaleko. And many people
admired to take that wife. naye olw'okuba omukyala w'amagezi Because the wife was wise, neyongera okuzimba omwami. she went on establishing the wife. Mukama mulungi. Amen. Amagezi The wisdom agali mu ono that was in this woman, galetera n'omwami it made even a man okugoogera wonna. to speak it wherever she Bali ne was. beegomba And the other people were bajje inspired. batwale n'ekitali kyabwe And they were like, they need to kubanga take, kirimu amagezi. because this woman carried the Njagala same wisdom. kutegeeza bw'onooba n'amagezi When you carry wisdom n'ogoolesa mu buwombeefu and you manifest in weakness, ogenda kutundibwa, you shall say, ogenda kwetunda, you shall sell your soul. bizinesi ogenda Your gitunda, business will sell. obufumbo bw'ogenda Your butunda, marriage will sell. ogenda kukuba ekyawa abantu mu maaso You pay things nga buli muntu wayaayaana and people get mad olw'ekyo